consultations ne rally bintu bya njawulo. That's true. Bw'ogamba ono nti ngenda kukola consultations ate n'akulaba ng'okola rallies asobola okusitopinga. Kyewuunyisa nnyo omuntu okkeera n'oba nga obwakabaka bulina engeri gye buddukanyizibwamu. Naye bwe tuba nga tutuuse ku level ebanja kabaka nga tuli ku mwalo kyo nno kyo kiba kiweebuula institution nga Buganda. Kubanga Peter Mayiga gyali era Ddamula amunywezezza. Kakati nze siyinza kudda wano kwererejjera ku Buganda. Nati oli mulangira. Ndi muganda wa kabaka era nsibuka mu Ssekabaka Kikulwe Ekaliiti. Sibuusabuusibwa naye nga ebikwatagana ku Namulondo n'Obwakabaka tubitwale nga biri institution. Nze situlangako mu lukiiko lwa NUP okuva lwe nalayiza Kyagulanyi nga 14. I have never met him anywhere. Sigamba nti sigezezzaako. Nene bwogenda n'otunula nti nze mpandisa amabaluwa ag'enjawulo to the president of the party. Nga mugamba mukulu wano tukoze bubi, wano tetambudde bulungi, we need audience to talk over this. Tala yanukula. Ne bwe nkwata essimu yange ne mukubira, it doesn't pick. Kati weebuuza omukulembeze nga ne banno bakulembeze. Ate tubeerangako abakulembeze nti tuli ba kibiina kirala. Naye fe abaamuleeta mu NUP. Ne bagamba you people, you are going to hit a snag one day. Olwokubanga temugoberera ki? Mateeka. Olwaliro tuli luddawa. Olwaliro tuli luddawa. Njagala tubeere honest nga tudiscussing ensonga zino. We have hit a snag because of lack of the constitution. We are not enemies. We are not fighting over money. Ekibiina ffe twakikola. Kyagulanyi nze namulayiza kuba president w'ekibiina. Erinnya lyange mu leadership yemu eriri. Gwe kyolowooza nti senga twabaguza ekibiina nga bo bensinuatinga twabaguza NURP ne bakola NUP yaabwe, so they are at liberty to do whatever they want. Lwaki ate naffe mu leadership eyo gye twabagulizaamu ekibiina tubeeramu. Tuli kumukutu the Flash Station Uganda Megatron and awamu ne kweza okutwaliza awamu. Tuli bamukisa nti tusinkaganye omusajja ono GS Mr. Kagombe. I don't know what Kagombe means. Ne Kagombe tumeba obaka hooting simanyi. Ojja kutunnyonnyola awo maaso awo. Mr. Kagombe tukwaniriza ku mukutu mu Gusansonga the Flash Station Uganda. Mr. Kagombe amanyikiddwa oba weemanyi oba manyikiddwa awo tugenda kulaba ekituufu kye kiriwa. General Secretary wa oba National Platform enkadde oba yabula. Tulia ogenda tunyonyo tubuli ekituufu kye kibi. Kuba of recent nakulabyeko lwaki tukunoonyeza nakulabyeko somewhere mu mpapula z'amawulire nga mutadde petition ya mu court. Is it court? Yes. Yes, that petition National Platform mujeetaage babira muno mu ngalo. Nze nange nebuuza mufaaki n'ensi esaawa zino. Ndaba omusajja tunate okumutuusa ku kisenge bwetu tumulina wano tumukute eno bakute busaati ne bakute amakutu mala kute ekikoofiro na bakute eno tunate okumukuba ekigo ate ne muyingirawo mufaaki n'ensi. Sabo tukwaniriza ku mukutu the Flashlight online television. Nsanyuse nnyo okubeera wano olwaleero. Erinnya Simbwa Paul Kagombe. Simbwa Paul Kagombe. Mulangira Simbwa Paul Kagombe. Omulangira. Ese. Ebitiwa ngoyina bingi. General Secretary ate eno oli mulangira. Bansoke nkubuzeko ne kabaka bafaalibwa mwabalangira. Bye ensonga ezo nkulu nnyo naye nga kabaka si kyakuzannyisa. Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda weebuli. Era kyewuunyisa nnyo omuntu okkeera n'oba nga Obwakabaka bulina engeri gye buddukanyizibwamu. Naye bwe tuba nga tutuuse ku level ebanja kabaka nga tuli ku mwalo kyo nno kiba kiweebuula institution nga Buganda. Kubanga teri muntu yalisinze balangira kwagala muganda wa. Absolutely. Teri muntu yalisinze institution nga Buganda kwagala kabaka okuba nti abeerawo. Era kabaka waali. Weewaawo netasobola kubeera nti kyajjenjeero kukolerako bya bufuzi
nga bwe tukiraba ennaku zino bwe mwagala kibeere oba abatulaba oba abali abantu abamu abatalina nsa kubanga sijja kugamba nti it is a general thing but it's through a section of people abaagala okweggusiza ebyabwe so kabaka bwali era ekibeera kikwatagana ku kabaka kyonna kibeera kivunaanyizibwa ku institution eya Buganda. Okay. Eyo point oboja nukudde boto kale weewaawo naye nga omutanda tugamba twetaaga omutanda tetwetaaga Ssaabasajja Magulu Nnyondo twetaaga Magulu Nnyondo gwe tunoonya tanaba kulabika maaso g'abantu tetunaba kubanja Mutebi ndowooza programs zino bwe tuba tunazikola ne zinyuma yesebo tambulire ku mulamwa ogwa National Unity Platform obwakabaka bwa Buganda bulina omwogezi waabwe abwogerera Katikkiro ow'ekitiibwa Peter Mayiga gyali era Ddamula amunywezezza kakati nzisiyinza kudda wano kwererejjera ku Buganda nati oli mulangira ndi muganda wa kabaka era nsibuka mu Ssekabaka Kikulwe Ekaliiti sibuusabuusibwa naye nga ebikwatagana ku Namulondo n'obwakabaka tubitwale nga biri institution tuleme bireeta mu programs zaffe zino tugende direct ku nsonga ekwata ku nsonga za National Unity Platform era n'omutanda era atuwagira National Unity Platform atuwagira yatugamba temubongo tabavubuka kale tugende da director na ku program fanako lwaleero nga tuli ne General Secretary Mr. Kagombe Simbwa Mr. Simbwa nebuuza lwaki bwe twatubuzaayo omwaka gumu tudde mu by'okulonda era bwe njogera ku ggwe mba njogera ku mwami Kibalama lwaki ebintu bino bivaayo lwaki reaction zitandika okubaawo mu kaseera kano reaction ezo ekibiina kikozebwa ekiti ate kikozebwa ekiti lwaki ba mu kaseera kano njagala okusooka okutwala omukisa guno yesebo okujjukiza nga mwami Kyagulanyi ali e London mu shoyi si mwami president Kyagulanyi that is nze nalayiza Kyagulanyi kuba president bwa NUP so tosobola kinsomesa kusinga nze yamuleeta nga mwe temumumanyi namumanya Kyagulanyi mwali mumumanyidde mu kuyimba na kumumanyira ku by election ey'Ekyaddondo but I made him through my administration nga nze secretary general wa NUP twatuula ekakiri nga tumaze okukola nabe endagaano muje mutamanyi na kumanyira tosobola na jimbuza kubanga nawe tosobola jibabuza kubanze njirinako bali babadde ne bagamba nti nga tetunaba kulabikira kakiri twakolayo ekiwandiiko eky'omukasaka nga kiri wakati wa National Unity Platform leadership ne People Power Movement leadership nga batugambye nti People Power Movement yali mpandiise era twakizuula luvannyuma nga bamaze tusiba ekiwaani nti twakola endagaano ne ekintu ekitali mu existence mu mateeka ga Uganda ekyo nno nabo singa baali badde nga beesimbu baali vuddengayo ne bakyenenyeza eggwanga kubanga batusiba ekiwaani mu lubereberye nga 14 twagenda ekakiri bwe twagenda ekakiri twavaayo n'ebiwandiiko ebiraga nti Kyagulanyi alondeddwa olukiiko lumulonze okubeera flaga bearer waffe Kyagulanyi teyeerondangako bw'oba ogamba nti tetulina locus kwogera ku nsonga zino Kyagulanyi ajja ate okubeera president wa NUP era mbuuza ggwe kubuuza mu kapasiteyo nga munnamawulire yajja ate okubeera president wa NUP waliwo caucus eyo caucus kyeki akakiiko ako kakiiko kikaali kaani ani yali akatuulako ndoza yakateekateeka ndoza nammwe ebiseera ebyo nga that is where you go wrong nemuwa abantu information enfu ekibiina National Unity Platform kye evolvinga okuva mu National Unity Reconciliation and Development Party nali secretary general wa National Unity Reconciliation and Development Party nenkola ennongoosereza mu kibiina ekyo nenzigyamu R nenjifuula National Unity Platform ne bampa certificate eya National Unity Platform ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana 2019 olwani agikuwa akakiiko k'ebyokulonda akababa kama yes ne tufuna certificate eyo ne tukola ebyobufuzi byaffe mu kibiina kyaffe Kyagulanyi oyo gwolaba yagendako mu bibiina ebyenjawulo nga alina ambition ey'okwesimbawo eventually yamalirizanga ffe tumufunye
era bwe tumufuna teyali member wa NUP. Yensonga lwaki twakoleyo endagaano gye njogerako MOU eyasayiningibwako Lubongoya ku lwa People Power Movement. Ate Lubongoya lawyer yasomera Harvard. Era bwe ndaba abantu abawagizi b'ekibiina abawagizi ba Kyagulanyi bamutijjisa nnyo nti mugezi naye ate nze ndaba ng'omuwoga. Nedda ssebo. Original secretary. Tugenda kukola program ate tugenda gikora. Era tugikole tugende mu maaso. Kati bw'omugamba omuwoga. Walesenze oba gwogenda obiddamu. Gwogenda okubiddamu. Kati leka nkubuulire kyemmanyi. Naye ate tomuyita muwoga. Listen. Mpuliriza. Bw'oleeta ekintu ekitali kiwandiise. N'olimbalimba abantu nti oli mu process ekiwandiisa era empapula ezikiwandiisa wazitaddeyo abantu ne bakola favor ne mugenda mu maaso ne process ne tumaliriza nga People Power si mpandiise naye ng'ate NUP yali mpandiise ne tubabudamya ng'endagaano egamba tujja gireviewinga after 1 year omwaka bwe gwaggwako ne tubagamba bannaaye newankubadde mwatusiba ekiwaani naye mukomeewo eka tureviewinga ebye twakkaanyaako tebaakomawo baagenda bugenzi kubanga twali tubawadde unification factor ke kabonero akamanvuuli. Ebyo nno bituluma mu mutima. Ne tugamba abantu abaagala okujjako nakyemalira. Ffe twakola NUP nga tuagala tuteekawo platform. Buli muntu yenna alina obukugu ne experience ajja atule ku kadaala ako tweŋŋange nakyemalira. Tewaliwo kisanja kiwadde President Museveni mirembe nga regimu ya mwami Kyagulanyi. Lindeka naawe omusajja atambatama ne poti ennaku zino loza China amaanyi. Ebigambo ebyo njagala mu byegendereze nga mubyogera kubanga bibeera instigated. Musajja ina kyuma oba bukadde. Abasuubuzi babadde wano nga beekalakaasa olw'emiwendo gy'ebintu. Munnabyabufuzi ki avuddeyo n'agamba nti kituufu katuyambeko mu basuubuzi bano. Era nga bw'obuzza bw'otyo mwe temuli bannabyabufuzi mwe abanupu eri. Nkugamba bwe nti togamba abanupu eri. Nze ndi memba wa NUP. Kale gwe memba wa NUP mwe lwaki mweta amaloboozi gammwe. Njagala nkugamba ebigambo bino. Owulira bulungi? Ekibiina ky'ebyobufuzi kitambulira ku caucusing. Kitambulira ku organs. Organ bwe batetudde nga mu abantu abali mu leadership temusazeewo okukola kintu. Ekintu ekyo tosobola kugenda nga muntu omu nga mwami Kyagulanyi lwali bw'owulira nga atambula n'agamba Mathias Mpuuga nze nakulonda ku bwa commissioner gwe Mpuuga nze nakulonda ku bwaki. That is crap. Kubanga listen. Omuntu omu tosobola kulonda muntu to a position in a party. Organize zituula nezi vettinga omuntu ne bagamba nti ono tumutwala. So tosobola kuvaayo n'ogamba nti nze nakoze kino. Wekiwulira. Era olwaleero njagala mbabuulira abatulaba nti problem yonna eri mu NUP si simbwa Paul Kagombe wabula mwami Kyagulanyi ne Lubongoya nti bwe baakeera ku makya ne bakwata constitution y'ekibiina ne bagitogaatoga ne bakuteekamu ebyabwe ebyebafevalinga bwe buzibu olwaleero nti tewaliwo constitution. Abantu bonna nzize mbagamba ne balooya bayira baba bambe bagamba nti bagezi ne bagamba nti bannaaye constitution gye twalekera Kyagulanyi si yeeriwo olwaleero si yeekola. Kyagulanyi n'abagamba nti constitution eri under amendment. You cannot be amending the constitution for 2 years. Constitution is under amendment. Sabakubuza katono. Oloza apparently National Unity Platform is running without any constitution. It has no constitution. I bet you. Kubanga constitution gye twaleka mu ggwandiisizo ly'akakiiko k'ebyokulonda bagenda ne bagijjayo ne bakola pigeon constitution. Ng'ekibakozesa constitution eyo kwewa buyinza bwa nkomeredde ne bajja ne bagamba nti constitution Kibalama gye yatulekera gye yali akozesa yali nange wa president obuyinza bungi nnyo. Olwaleero njagala nkubuulire nti constitution Kibalama gye yali gesitalinga ne banne mu 2004 gye tukyakozesa olwaleero kuba Lubongoya yavuddeyo n'agamba nti statement ye wagiwulidde tetukolangayo constitution endala tukyakozesa constitution Kibalama gye yalika ku file. Nyati bwogenda ku file osangako kintu kirala ekyefaanaanyiriza constitution eri abo abatamanyi, ekyefaanaanyiriza ekintu ekitalina makulu eri abo abakola ki abamanyi. So ensonga lwaki olaba nti bwe twagenze mu kkooti twataddeyo ensonga ez'okutogaatoga ssemateeka ne tuteekayo ensonga nti olukiiko mwami Kyagulanyi lwafugana lw'ekibiina si lutuufu yajingirira lujingirire. Kakati tosobola kugamba nze avuddeyo okubalaga ebintu ebituufu bye mulina okuba nga mukola ate ne nfuuka omubi kubanga at the end of the day gwe bw'obanga toparticipate nze
nga memba w'ekibiina ekibiina kyo tekisobola kugenda mu maaso. That is true. Bwe tuba nga tetukozeseza organize ekibiina okulaba nga tukola ebyo ebirina okuba nga bikola nga tugoberera ssemateeka, then kiba kitegeeza nti tuli mu kukoza nga tuteeka muki mu ttaka. Ensonga lwaki olwaleero olaba nti Mwami Kyagulanyi bwakeera ku makya n'asiima okugoba omuntu amugoba naye ng'asinziira mu tteeka ekyamu constitution gye twogerako. Bawazisa mufumbira awo singa bantu bagezi nga bategeera. But honorable Sebo, I wouldn't mind kubanga nze lwaki muyita bwe ntyo it is not a making of any party organ. Balonda balonde era bakola ebyo bye bakola okusanyusa eyabakola ki eyabalonda which is against the law. Kubanga nze nali ekakiri ne Mwami Kyagulanyi nentwala amanya 7 mu electoral commission nga niryange likola ki kweriri nga senior administrative secretary. Bwe twakola bye twakola nga tugoberera ssemateeka ffe gwe tumanyi nti ye mutuufu, twatuuza olukiiko e Lubaga oba ojjukira office gye nakola e Lubaga. Naye nga nali kikola nti newaggudde nali nkolera mu mateeka agafuga ki ekibiina. Electoral commission yatuddamu netwanukula netugamba nti abantu bano gwe Kibalama ne Simbwa mwe mwabaleeta ng'ennaku z'omwezi 21 Julayi 2020 era ne mubatuwa ng'olukiiko olufuzi lw'ekibiina. Ne bagamba okay fine mugunywanga ne guteeka ne mbawandikira ne bagamba mumpe certified copies ez'ebyo ebyaleetebwa mu kakiiko k'ebyokulonda ng'ennaku z'omwezi 21 Julayi 2020 baddamu ne basatifyinga amanya 7 ekitegeeza mu ntegeera ey'omuntu ategeera nti bano abantu 34 tebaali certified era tewaliwo tosobola kulaba minutes z'abaleeta so tebajjira mu lukiiko wabula Mwami Kyagulanyi yabalonda which is against the constitution of the party. Kati ffe abatandisi b'ekibiina bwe tuviirayo ne tugamba no ekibiina tetugenda kireka to go to the dogs, tulina okubaako kye tukola. Senga waliwo tribunals mu kibiina nga organs zikola baba bayita omuntu ne bagamba Simbwa Paul has gone errant. Olukiiko oluvunaanyizibwa ku kukwasisa empisa kalumuyita atuule. Nze okuva lwe naveeka kiringa ennaku z'omwezi 14 ne Mwami Kyagulanyi nina okuba nga nfuna omusaala sigufunangako, nina okuba nga nkola emirimu gy'ekibiina. Office eya senior administrative secretary teteekebwangawo ku kitebe newankubadde nga twalina enkiiko nnyingi okugonjoola ensonga z'obutakkaanya obwaffe. Naye natuuka ekiseera n'enkoowa mbuuza lwaki nakoowa era mbagenda kubuuza nti buli lwe neetaaganga okubaako ekintu kyentegeera kyenjogera n'abantu wavaayo abantu aba basatu bw'ataba Katana ne Nyanzi ne Rubongoya abeera Nyanzi ne Katana. Kakati nentuka ekiseera nga buli tukkaanya ku kitukkaanyizaako tekiteekebwa muki mu nkola nenkoowa ebintu bya bwakadingo kubanga ku level yange mu ntegeera yange mba mmanyi nti nina genda mu lukiiko oluli constitutional luntuuze nga lukisinziira mu mandate eri mu constitution lumbuuze ebibuuzo byalwo ndwanukule bampe ekibonerezo oba baŋŋambe nti omusajja wamuvumye ne wamuvumidde kituufu which is lacking in our party. Bwe tubanga tetulina internal cohesion nga buli lwonaaba olaba nti omuntu akoze ekintu Rubongoya yalina okuba nga ataakuluza omuntu oyo. Who is Rubongoya? is the general secretary. Emyaka 3 emabega Rubongoya yali mu kibiina ki and what was his responsibility mu kibiina kye yavaamu? These are questions that we must ask ourselves. Is it necessary to be belonging somewhere oyingire mu kibiina ekirala? Why would you think ogende Makerere n'omala okusoma ng'osomye primary n'osoma secondary n'ogenda ku A level n'ogenda e Makerere n'osoma emyaka emeka? 5. Ofuuse doctor medical myaka emeka? Myaka 5. Ne bagamba nti sooka ogendeyo omwaka gumu ogwa internship. Owulira? Bwe zibeera zino businesses endala kebeere ng'ovuga mmotoka gwe n'ogenda n'ofuna permit. Owulira? Ogenda mu driving school. Bw'ogenda mu driving school n'ofuna permit. Abakola advertisement wano bagenda kugamba twagala omuntu ng'avuga abakungu naye ng'alina experience ya myaka emeka? Myaka 3. Experience helps you understand nti era walinga ne levels of excitement. Kakati omuntu okufuka secretary general nga bwe batusiba bbula
nga talinaamu level of articulation ku nsonga yonna. I've never heard him articulating anything on any. He does. No, he does. Listen. He does. Listen. He articulates. He does. Okay, listen. Listen. Mpuliriza njagala twewulirize bulungi. Era nkuwuliriza ssebo. Lubongoya gwe mmanyi. I knew him before you. I think so. Okay? So don't wisek. I'm not wiseking, but if I articulate, he does. The issue is, Doctor, tuteekamu nnyo olugezigezi. Nedda, ebyadde omusajja articulating ensonga zoogera. Ensonga gyali ayogeddeko. Omusajja ganaatabona. Ekibagaana okukwatagana ne kibalama. Awo simanyi embiranye eriwo wakati awo. Nga mmwe twagala mumanyi. Era mutusomesa. Era mutwale obuvunaanyizibwa mugambe naye Kagombe bwe tuba nga tumusanze ng'ali ku set tabeera mutamiivu. He's a sober person. Absolutely. But why this escalation all the time? Lwaki taweebwako omukisa okuba nti naye annyonnyola sayidi ye? Because ekibiina ffe twakikola. Kyagulanyi nze namulayiza ku bwa pulezidenti bw'ekibiina. Erinnya lyange mu leadership y'emu eriri. Gwe kyolowooza nti senga twabaguza ekibiina nga bo bensinuatinga twabaguza NURP ne bakola NUP yaabwe, so they are at liberty to do whatever they want. Lwaki ate naffe mu leadership eyo gye twabagulizaamu ekibiina tubeeramu? That is the question. Nze situlangako mu lukiiko lwa NUP okuva lwe nalayiza Kyagulanyi nga 14. I have never met him anywhere. Sigamba nti sigezezzaako. Nene bwogenda n'otunula nti nze mpandisa amabaluwa ag'enjawulo to the president of the party. Nga mugamba mukulu wano tukoze bubi, wano tetutambudde bulungi, we need audience to talk over this. Talayanukula. Ne bwe nkwata essimu yange ne mukubira, it doesn't pick. Kati ne weebuuza omukulembeze nga ne banno bakulembeze. Ate tubeerangako abakulembeze nti tuli ba kibiina kirala. Naye fe abaamuleeta mu NUP. Olwaleero walabye ekintu ekisinga okubeera immoral. Nga Kyagulanyi alonkinga new registration of membership. N'agamba nti today I launch I am 0001 without any resolution from the party leadership. Kubanga maybe they sat in your absentia. No. Bayinza okuba nga baatula nga temuliiwo. Party does not, they shouldn't be operating in isolation. Kakati nkugamba bwe nti. Nti buli kye tukola kyonna tukopinga regulator who is the electoral commission. Oh yeah. Bwe mba njagala okumanya ebintu ebikwatagana ku party A, sobola okugenda n'embisaba mu electoral commission. And remember, I stay in Kampala. Okay? Mu kibiina ninamu abantu. Mu kibiina ninamu abandika emabega. Era nabo lwakuba nti bo abantu tetuli bantu tufaanagana. Abamu bati okwogera kakati ate ffe kubanze bwe ndaba nti nze nakuzaala. There is no reason why I should fear you banga onsinza sente nga nze kitaawo. Kubanga nsigala ndi kitaawo. Kakati mwami Kyagulanyize muwe ekitiibwa ng'omuntu. Balubongo yambawe ekitiibwa naye ate bo tebeewaaki kitiibwa. Bayaaye. Si bayaaye. Nkugamba ebigambo bino. Olunaku lumu nali mu ofisi ya Katana. Wali ku interservice. Nali nze Lubongoya, Katana ne Nyanzi. Nembuuza abasajja abo lwaki mwakwata ssemateeka w'ekibiina ne mumujingirira. Musooke mukimbuulire. Nyanzi oyo yali sofas n'amaloboozi ngalina oba ogaagala ng'ogasasulira nga ngakuwa. N'agamba simbwa. Constitution twagikwatamu kubanga twali twagala tuyitewo. Naye bya constitution newe tuba nga tubivuddeko ffe abantu baatusiima. Abantu tebaagala constitution, abantu baagala ffe bantu. Ne mugamba Nyanzi, abantu baagala mmwe bantu naye mujja kutuuka mu eri mmwe bennyini nga mubuliddwa ekiwandiiko ekibakola ki? Ekibagayidinga. Nfuna bulungi? Olwaleero twogera ku zino ennongoosereza akakiiko k'ebyokulonda ze kaaganya otteeka mu nkola. Nti kubanga waliwo bammemba b'ekibiina abaavaayo ne beemulugunya eri akakiiko k'ebyokulonda. Nfuna bulungi? Ennongoosereza ezo omuntu wajja n'akugamba nti tugenda kukola ennongoosereza mu kawaayiro gundi aka constitution yaffe. Naye ate gwe bw'ogamba nti tugenda kukola ennongoosereza n'ovaayo ne constitution namba mu bukuukubira bwayo kuva ku article esooka paka ku article esembayo, oba tokoze ennongoosereza wabula oba okoze constitution mpya
naye ng'ate ebiwandiiko bye wateekayo kiringa bw'onoogamba nti ngambye Uganda Police nti ngenda kukola consultations ne rale bintu bya njawulo. That's true. Bw'ogamba ono nti ngenda kukola consultations ate n'akulaba ng'okola rallies asobola okustoppinga. Kye kino kye twagamba bannaffe nti okukola amendment mu constitution mulimu article number 24 of the National Unity Platform Constitution as registered in 2004 ng'egamba nti ennongoosereza mu constitution zinaakolebwanga buli luvannyuma lwa myaka 10. Ennongoosereza zino zinaaleetebwanga ne zisindikibwa ku constituencies emyezi 3 nga National Congress tennatuula. Bwe zisindikibwa ku constituencies for inclusion, bali abantu abali ku constituencies be bananyini constitution ba members bateekemu input yaabwe bazikomyewo ewa vice president ku secretariat omwezi mulamba nga Congress tennatuula bazincluding mu agenda egenda okubeerawo. Kitegeeza nti mwe abali ku secretariat si mwe musalirawo ekiki ekibiina, naye ba members baakyo up to the constituency level be bateekamu inputs nti akawaayiro kano kawa president obuyinza bungi tukakoleko bwetti ne gibeera nga mitendera ne bw'otuula obutuuzi olukiiko n'oluyita olwali no bawa ennaku 7 nga ne bw'oyise tebeemanyi nakwemanya nti be baani ne gw'oyise emikwano gyo ne bajja ne batuula nga naye bino ebiwandiiko gwe wabitaddewo dda oba wamu bwekuyitamu nomala notwalira electoral commission n'ogigamba twakoze ennongoosereza mu constitution. Mwakoze ennongoosereza article ki gye mwakozeeko ennongoosereza? Constitution yaabwe gye balina ekoma ku article 10 nebukawo negenda ku article 26. Olwaleero bwe baakola maybe it was amended. There is no maybe in matters concerning this party. No, the issue is the concern of our public to understand because you're educating. Yes. Also, I request you to educate me if I go wrong. If a constitution is amended, there are some articles that are easily to be removed and be replaced for other new articles. Maybe. What is your view? The issue of amendment, you amend specific articles to mean what you want them to mean. Of which they did. Listen, ekyange kyenkugamba, they didn't amend articles of the constitution. They brought a new constitution which they intended to gazette to become a legal document. Bwe nkugamba nti constitution ene ebadde ne articles 10 ngenda kukolamu amendments. We expect you to deal with the 10 articles. Yeah. Okay? Bw'obanga ogamba nti I am going to remove this constitution, to dissolve the constitution and we make a new constitution, it is also a different thing. Okiwulira? Kati bw'obanga obadde ne articles 10 n'ogamba ngenda kuterezaamu articles zange zino 10 bwe tukusanga ng'oyongeddeko ennyingo ye11 eba yiyo oba oyonoonye eba yiyo era oba oyozezza n'oteeka mu ttaka. Bino bye twagala abantu bayige. Ne mbagamba you people you are going to hit a snag one day olw'okubanga temugoberera ki mateeka. Olwaleero tuli luddawa njagala tubeere honest nga tudiscussing ensonga zino. We have hit a snag because of lack of the constitution. We are not enemies. We are not fighting over money. Kakati Mukulu Mr. Kagombe, General Secretary. Yes, sir. Do you in your saying nga obadde otunyonnyola obutusomesa mu zino ensonga olina wagambidde nti ekibiina osuubirayo akasente Akaki? Akasente. Uwa. Kuba wagambye nti otambula oyamba inquiring on certain documents on the file. Ne bagisindikira Lubongoya nange ne bankopingako. Lubongoya n'abaddamu n'abagamba ignore his request because he is not the official correspondent of the party to the Electoral Commission. I was closed out and that one ended there. Nenga ate nali I was raising something pertinent ng'obudde bukyali. Look, wait a minute. Constitution gye tulaba mu domain
era constitution yabula abawagizi ba NUP oba bamemba ba NUP nze njagala banyambe bajeyo constitution de babagamba nti yeno bakagombe gye batulekera bagitunuulira. You can analyze something wekyogamba nti bwobanga otunula n'ogenda mu katale ku kaleeru waliwo emidaala gy'ennyaanya mingi wekyogamba buli kyosanga ekya red kyonna ogula buguzi. No, you look for quality. Katange mbagamba nti constitution is the problem that we have. Why can't we sit down and discuss it? Katuli mu court kote jatusalirawo era bo bataddemu defense yaabo ne bagamba fene constitution gye tumanyi naye kakati ise gamba eri gyemanyi enkadde ngambye balubongo yasinayogera ku isi bataddemu defense yaabo katulinze ne isi naye teekemu ki defense fe tukole reply yaffe